Gayi gwe bayita kyuma kya Yesu mumujjukira. Canada gye yavudde mu kalulu kano akawedde n'agenda Isirairi akunge bannayuganda abali Isirairi beekalakaase wakati mu kulaga obutali bumativu mu ngeri gy'oyinza okugaa nti yakkabanja. Mukomera gyali ali mu kulaajanira bannakisinde kya NUP. Ono y'omu ku bakulu abaateekerawo ddala embeera mu mbeera eya struggle era ebyaddala bwe twogera ku bantu abasinze okuba nga basibwa ba civilian okuva Bobweni we yajja mu byobufuzi n'emabega bwali Katini omwami omusaale ennyonnyerera kyenkusaba sokuleka njagala uwulize emboozi eno mulimu ebiringa ebitagatta naye nsaba tusooke tugiwulirize yeewuunyisa. Wuliriza story eno bulungi. Kyuma kya Yesu ali mu problem. Yava wano n'agenda Canada, ngenda bawa story eyo naye briefly kankuwulira obuzibu bwalimu essaawa eno. Canada gye yavudde mu kalulu kano akawedde n'agenda Isirairi akunge bannayuganda abali Isirairi. Jjukira Isirairi erina ebizibu byayo ne Palestine ne Gaza biki. N'agenda yakunge bannayuganda abaliyo. Eno abaayo gye bamukwatidde na ku kisaawe kya airport mu Tel Aviv mu Isirairi ne bamudipotinga ne bamusula Ethiopia. Essaawa eno wenjogerera ali Ethiopia talina buyambi, ali mu detention. Of course amasimu gendowooza agalina n'addengezaako n'okumunoonyaako. Wabula yeetaaga millioni nga 7 asobole okudda e Canada naye tazirina. Lwaki tazirina? Lwaki aba NUP tebamuyambye? Yaani yatuuka atya wano mu Uganda? Yaani Canada yatuuka yatya? Yatuusa te Isirairi. Wuliriza vidiyo eno bulungi nnyo nzize njikuwe. Kyuma kya Yesu ono abatamumanyi amannya g'amatuufu bamuyita William Ntege. Kyuma kya Yesu ono yali munnamawulire oba munnamawulire yakolanga ku WBS, yalinga cameraman, yali musajja wa kiwago nnyo era yayagalanga nnyo Kyagulanyi. Kyagulanyi nga yakajja okubeera MP mu 2017 okubeera MP wa Kyaddondo East mu by election eyo nga ne NUP tenajja ne People Power. Kyuma kya Yesu ono y'omu ku bavubuka ab'ekiwago abaabeeranga naye ku lusegere. Kakati olunaku lumu ennaku z'omwezi nga 31 July 2017 wano Kyagulanyi yali yakamala n'okulayira kubanga yawangula akalulu mu June n'alayira mu July ng'ennaku z'omwezi 11. Kati nga wakayitawo just ennaku 2 waaliyo coronation oba goyinza okuyita amatikkira ga Kabaka gaali mubende ag'omulundi ogw'24. Waliwo ba MP bonna abaali bava mu Buganda region ne babayita bagende babuuze Kabaka ne basimba line. Mu bano mwajjiramu omwami gwe baali bayita Simeon Nsubuga. Simeon Nsubuga ono yali former spokesperson wa Uganda Police, yali omwogezi wa Uganda Police formerly. Then oluvannyuma n'agenda ne yeesimbawo wa MP bwa Kasanda South, okitegeera mu Mitiya ndowooza. Kakati babayita okugenda okubuuza ku Beene. Kyuma kya Yesu yava mu crowd mwe yali nga TV zonna ziraba n'amusikambula mu line nga nange ndabira ddala bwenti nali ku TV nga biri live. N'amusikambula mu line n'amukanyuga eri ebbali n'amugamba gwe togenda kubuuza ku Beene. Yali amulanga ki? Kyuma kya Yesu yali alanga Simeon Nsubuga okubeera nga y'omu ku baali emabega w'okuleeta ekiteeso ekijjawo age limit. Jjukira age limit baagijjawo mu 2017 guno omwaka gwennyini gwenjogerako mu December. Parliament yajjawo. Jjukira etteeka lyali ligamba nti omuntu alina okubeera wakati w'emyaka 35 ne 75 okufuuka president w'eggwanga. Tolina kubeera wansi wa 35 ate tolina kusukka 75. Kati eno age limit baagirifutinga mu mwaka ogwo. Wano tuli mu July baagirifutinga mu December. Kati abaali abasaale ennyo mu kukiwagira n'okukitambuza buli wamu Simeon Nsubuga yalimu. Kati Kyuma kya Yesu n'amwambalira n'amulemesa okugenda awo yasinga okufuna public attention. Uganda ne bamutegeera n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Kino nno kyamuviirako okumusiba enfunda eziwera kubanga Gambia yali activist, yali ayagala nnyo Buganda ne opposition. Kati Bobi Wine atajjajja mu bino ebyaki ebya People Power ebya Kyuma kya Yesu yali musaale nnyo nga waali, wabula obudde bwe obusinga yabumalanga mu kkomera era bamusibako n'emyezi 7 ekitalya. Wabula mu kuvaayo n'addukira ndowooza mu 22 awo 2021 awo n'addukira e Kenya gye yava ate okugenda e Canada. Kati tuuse ku bulamu bwe ng'ali e Canada. E Kenya yavaayo nga yavaayo nga boyinza okuyita ba landed immigrant. Landed immigrant ye muntu agenda alandinga mu nsi ng'oleda alina obutuuze. Yava e Kenya nga alina empapula ze ez'obutuuze bwe. Jjukira wano yali adduse
ng'aseekinga asylum kati already buli kimu kyali kyeraga ku media buli wamu amawulire byonna nga bamwogerako nga taliiko ki kati abantu bano abadduka naddala mu Uganda bayitira nnyo Kenya mu ebyo bikampu nga yeekolera kyalimu mbadde nkyakugamba yava Kenya nga bano balanded immigrant yava n'empapula zeeno era n'atuuka eri nga mutuuze w'e Canada owulira era yatuukayo nga permanent resident bano be bayita ba PR kakati ng'ennaku z'omwezi yakola atya erinnya e Canada ng'ennaku z'omwezi 7 Oktoba 2022 ono nno yali akyalina fresh e Canada nga tannaba kulwayo bbanga ddene waliwo conversion yalimu investment biki nga yabasoga yali Canada ndowooza ba yali mu Ottawa omukyale yali agenzeyo okugikubiriza bamuyita Mire Babalanda. Mire Babalanda ye Minister for Presidency. Minister for Presidency ono Mire Babalanda atuuka ku convention eno mu crowd mwali mu kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu n'amwambalira n'amulumba physically n'amukwata nga kye yakola Simeon Subuga emubende yakikola Mire Babalanda mu Canada n'amukwata n'amuvuma n'amuyombesa n'amukuba n'engwala n'amugamba tojja kugenda tojja oshegeera kyuma kya Yesu n'afuna attention y'abanna Uganda n'abantu bonna ne Uganda wamawulire gatambula nnyo musajja confrontinze minister actually bamukwata police ye Canada n'emukwata ne bamuteekako omusango gw'okukonfrontinga physically minister bali eri aba diplomat okuva e Uganda biki era criminal record ye si nnungi era kyovola nti ne sente nkujjira wali lwaki ne sente ezimu gye Ethiopia tazirina olw'ensonga nti ayina n'emirimu gy'atasobola kukola eri emuziri ensi kasobera ne criminal record waliwo emirimu egisinga ate nga abasinga banna Uganda gye basobola okukola oba tokyasobola kugikola naddala nga girimu abantu tokyasobola kukola mu poliisi tosobola kukola mu magye tosobola kukola mu Uber tosobola kukola mu bifo birimu bantu babaana babantu biki tosobola okitege tosobola kukola mu bakadde n'ebirala ng'ebyo kasa record yebeera embi nkujjira wuliriza kyuma kya Yesu yatuusa atya eri bino byonna nga biwedde akalunga kawedde ak'e Uganda kyuma kya Yesu yavudde e Canada n'agenda e Israeli akunge banna Uganda abali e Israeli beekalakaase babanji akaluka Kyagulanyi kyuma kya Yesu bwe yatuuse ku airport ne bamubuuza ozze kukola ki bannange nze wano twekalakaasa okw'eddembe ne banna Uganda akalulu kaffe biki jjukira Israeli erina ebizibu byayo kati erwana ne Gaza erwana nakyo ensi zigitunuulira biki okitegere eri mu ntalo ne bamubuuza oyina clearance ya poliisi Interpol n'ebirala nti nedda ne bamukwata yinuka bamukutte yinuka nga munnansi wa Canada wali bamukwata nga munnansi wa Canada ne bamukwata ne bamudeportinga ne bamutwala Ethiopia kakati Canada wano mu Africa eyina oba nkyogere ntya abantu baayo abasinga oba kaŋŋambe baba deportinga biki obutateekamu ssente nnyingi na biki basobola okubateeka Ethiopia ne baba deportinga ne babateekaawo kati ono bamwetaaza ki bamwetaaza okusasula $600 eza deportation ze bamutaddemu kubanga ne passport ye Canada baagikutte Abayisirayiri kati alina okusooka n'abasasula $600 olwamuleese okiwulira then bw'amala anoonye 10,000 olwa tiketi emuzze Canada ze miliyoni ndowooza ziringa 6 ku 7 ezimuzze Canada kati byeno problem gyalimu kakati lwaki aba NUP eri tebamuyambye ono yagenda ku kye bayita Canada Border Services Agency n'aloopa banna Uganda jjukira bw'odduka eno n'ogenda mu ziri ensi ogamba nti eno odduseyo nti baagala kutta oba tokyasobola kuddayo kati abasinga baba balimba obanga neno tebalina kye babeetaaza kati bw'omala ogenda mu ziri ensi oba tokyakkirizibwa kudda Uganda era singa bakimanya bakudipotingirawo kati ono yagenda n'aloopa banna Uganda ono yennyini n'aloopa banna Uganda bali Canada ono kyuma kya Yesu n'agamba nti abo bagenda e Uganda naye nga bayitira Kenya kati ogwe Kenya then n'oyitira wansi mu baasi okitegera ne bajja e Uganda kati ono yagenda n'abalipotinga ne bamunyiigira era yabagaana nako okuzza obuzza ndagamuntu zaabwe yakolawo ekikwekwetaawo n'abaperereza obutazza bujja ndagamuntu zaabwe kyokka nga zibayamba nnyo bazigulirako ebintu bingi bakola ki kwe balondera kwe bakola ki ez'e Uganda zibayamba nnyo kati abasinga baamunyiigira kyuma kya Yesu obola bali stranded eyo vidiyo eno ekomye wano naye ng'ate be mbadde njagala bagamba bingi naye ngenda kudda mu part 2. Anyway, kyuma kya Yesu bw'oba oyagala school fees w'abaana bo nze nkimanyi oli Kenya
bobo yaga school fees w'abaana bo tokozesa mukutu gwa Nuupu kulaga abantu nti Nuupu tesobola kuyamba ba foot soldier. Stop. Oli mu Canada. Lwaki tokubira Canada embassy? N'ogigamba nti ndi wano bisera bwe biti. Olaga nti toyina ssente wajja n'ogamba kwezi yange yo neweddeko. Wali ogenda kukola ki? Omuntu alina family n'obuvunaanyizibwa oŋŋamba otya nti ovudde mu nsi mw'obadde okolera n'otambula n'ogenda nga tolese mabega kikuwa ssente n'ogenda emyezo gyo gyonna. Ezo tiketi ziwagulanga mu ezo zonna ani yaziguliranga? Singa futu soja ava n'agamba nti kyuma kya Yesu olina by'otambuza eyo tukuwakanira wa? Bw'obanga ali oyagala kuuma akalulu olina akatabo ke Canada, lwaki tewakwata ekkubo n'ogenda Uganda okuuma akalulu Kashagulanye? Lwaki tewakwata akatabo n'okula tiketi n'ekutwala e Uganda? Agamba wanga gwe watunda video zifulumye nga wali n'ebbiira omukonjo mu Buwarabu ng'otambula mu mmotoka. Eyani yakutwalayo? Kyuma kya Yesu oli Kenya. I know very well oli Kenya. Waveeno ng'olugendo lwo lupulaaningidde ki? Waveeno otulaga ogupapula gwa Israeli nti yakukwatidde ku kisaawe kubanga wabadde toyinaako ssente ku gundi. Wabadde kati ogenze eri ng'ani agenda zikuwa okujjako okufuula struggle omulimu okusabiriza bannammwe. Kyuma kya Yesu okujjako okusabiriza bannammwe. Stop. Temufuula bantu babi. Temukuba struggle yaffe kulaga nti no struggle teri careless teyina teyamba bafutu soja nedda. Nkwata nti ekkubo nengula tiketi zangu otambula amawanga ago nga simanyi kigenda kumbeezaawo. Nga simanyi tiketi egenda kunzizeeyo. Kubanga mpulaninze olugendo lwange ne ngamba nti bwe nva wano nzira wano malira wano ne nkomawo. Gongamba nti wazunga n'ogenda Isirayiri. Ate gwe n'ongamba nti wava Isirayiri nga maze okwekasa Nairobi. Ate n'ova Nairobi n'oddayo Isirayiri. Are you stupid? Just a question. Are you stupid? Don't fool people. Waliyo ddayo Isirayiri kukola ki ng'ate waliyo? Kugamba Isirayiri bwe wagenda wasola wa mukwano gwange. N'emirimu gye wasooka okukolera Isirayiri ngimanyi ng'oli Isirayiri. Stop lying people. Temufuula struggle byakufuna. Mugende mukole. Museveni awo abakwatira. Ayagala nga musabiriza. Mwe struggle mugifuula omulimu. Idiot.